Tukwaniriza mu program ey'ensonga Lugonvu's Show. Africa yona tuwuliriza Lugonvu Show. Benda ke Bulaya, Latin America ne Buarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana kwe Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu. Wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu, muwulire alina ensonga. Akadde kabadde katambudde mbaniriza nembebaza okubanga mutwegasseko ekiro ky'olunaku olwaliro gyosinzira okubeera ng'otulaba abeerekereza otulo twabwe abeerekereza emirimu egy'enjawulo abeerekereza obuvunaanyizibwa noga nti nyina okulaba Lugonvu's Show. Mwebale nnyo, mwebalire ddala abali mu bitundu bya Uganda ebitali bimu, abali wabweru wa Uganda, waliwo abalina okusoomoozebwa, waliwo abali mu maziga, waliwo abali mu kusoberwa nga yeetaaga ekigambo kimu nti mukwano guma toggwamu ssuubi. Nja kubasaasira era nange kyenja okukugamba nti mukwano guma toggwamu ssuubi. Abo be weegomba nabo bayiseeko mu ebyo by'oyitamu. Waliwo omugana wange yampeereza message nga ngamba nti neetaaga kigambo kimu ekiŋŋumya. Enkoko 10 zaafudde nga zituuse mu kaseera ak'okutundibwa. Ze mbadde ntunuulidde. Abantu bangi tebandisanze kusoomoozebwa na kutuuka kwewabutwa singa bafunayo omuntu abagamba nti mukwano toggwamu ssuubi. N'ebiseera ebisinga abantu abatwetoolodde ekyamakulu kye balina kwe kutusekerera. Ekyamaanyi kye balina kwe kutumalamu essuubi. Ekyamaanyi kye balina kwe kugamba nti kawedde. Ekyamaanyi kye balina kwe kugamba nti kaali keepanka katulabe. Munnange abantu tebatwagala. Era nze abantu bangi boogera nnyo nti gundi twamusabira. Tewali akusabira muganda wange. Gano ge mazima agakaawa. Bw'ona alema okwesabira ng'olowooza ensi ekusabira apaana. Abantu basabira abafu ne batasabira gwe omulamu. Tusabira omwoyo gwa gundi guli mu pirigaatooli gugende mu ggulu Mukama agulamuze ekisa aba basabira. Njagala ombuulire mu kyaki gy'osabira gwe oli mu Katuliki nga bagamba nti muweeyo ebirango by'emmisa. Bameka abaali bawaddeyo ebirango ebyabo nga boneka nti akyali mulamu nti tusabira Katonda omuntu waffe bw'ati omugumye, omuntu waffe bw'ati omubeezewo bulungi asigale ng'ali bulungi. Apaana, naye ebyabafu bibeerayo. Be bantu be tulina. Era toddangaawo nolowooza nti abantu bakufaako. Toddangaawo nolowooza nti abantu bakulowoozaako nnyo. Abantu tebatwagala, balina bye batwagaza. Era bye batwagaza bwe binaggwaawo nabo bajja genda. Oyinza okuba tokategedde. Mu bulamu bw'ensi abantu tebakwagala, balina bye bakwagaza. Era oli wajjanga naga nti nkwagala nnyo muganda wange tumanyi bwe nkwagala gwomubuuze nti onjagala oba olina byonjagaza. Wangi onjagala oba olina byonjagaza. Be bantu be tulina. Abantu bangi asobola okusuusuuta, asobola okujjajjatta olwaliro kubanga alina kyakubazaako. Asobola okuyita amannya gonna ag'olusuutirizo kubanga alina kyakwagalako. Asobola okuyita eryamuva Bulaaya kubanga ategedde okomyewo. Lw'onaavaawo bajja kuyita kyeyo kyalema. Bannange watuwonya ennaku. Bannange gwe wamala ye nga walwawo okujja. Muganda wange, ebyo bigambo by'abantu. Fekka ffe tulina okwerowoozaako, ffe tulina okwerwanirira n'owulira ng'ensi egaanye. Bw'oba ofunyeeyo omuzira kisanaga nti mukwano guma toggwamu ssuubi guma. Kubanga bw'osuubiramu essuubi tebalirina. Abantu baatuvaamu
ye baali batubeeredde muddi. Omuntu yekka ayinza okukufaako ndowooza ewa famire yo oba mukyala wo oba omwami wo n'abaana bo ne maama wo. Ogenda kuba muganzi nnyo, ogenda kuba w'amaanyi, ogenda kufuna essimu z'abasenga abo, ogenda kufuna essimu z'abakojja abo, ogenda kufuna essimu z'abaana b'abakulu bo, ogenda kufuna essimu ez'abaana b'abaganda ba kitaabo, ogenda kufuna essimu ez'abaana b'abaganda ba maama wo nga bakukubira bagamba nti baaba. Oli akukubira n'okukubira nga tamanyi oba omusinga emyaka oba akusinga. Kubanga Nti Akwagala alina ky'akwagaza. Onkubira otya essimu nga tondabangako n'ongamba onjagala nnyo, wammanyira wa? Wamanyi otya ebinkwatako? Olina kukubira essimu naye nga ne bw'omusanga takumanyi, nga ne bw'omubuuza nti wandaba watamanyi, naye akugamba nga bw'akwagala ennyo. Onjagala oba olina by'onjagaza. Be bantu be tulina muganda wange. Njagala kugamba ekintu kimu. Toggwamu ssuubi, gwagenda okwesitula, kubanga buli muntu gw'olaba ali obulungi ayise mu kaseera akazibu k'oli mu kuyitamu ku lwaliro. Buli muntu gw'olaba gwe weegomba yali ayiseeko mu mbeera eyo gy'olaba. Abantu bangi bakwegaanye, bye wayambanga bakuvuddemu, bye wafangako tebakufaako, bye wayirangawo omubiri bakusekerera, bye wakolanga batandise okuyita okweraga, bye wakolanga okubayamba batandise okuyita okwepanka. Toggwamu ssuubi muganda wange. Situka otambule, kikuyambye okumanya abantu kyeki. Ng'oyagala okumanya abantu kyeki, beera mu America. Bino by'obagamba nti nzija mu liivu, tobagamba nti nzija mu liivu. Jangu n'akasawaka bagambe bandipootinze. Ogenda kumanya ensi kyeki. Jangu n'akasawaka bagambe nti bandipootinze. Bwe muva ebweru ne mujja abantu be mulaba abajja mu maka gammwe bakyalira tebazze lwakuba babaagala, kubanga ne bwe mwaliwo tebaabaagala, bazze lwakuba balina bye babaagalako. Ava mu Amerika aleeta engoye atogamba binene nnyo bye baagala, ne bajja nanti kano okamanyi kano gwe buuza kojja, buuza baaba. Kalabi nawe wokula njagala obe n'amagezi nga kojjawo, ofukamira obuuze. Muganda wange, ensi yeyo bujja kojja olumaliza kate kagezi no kozi wakwata kyakomeka kyakusatu ate nga koosa olwosa kakati ate nze mbadde gamba kyobona onankwatiramuko kasukulu feesi nga kafuusa akazibu. Amaze okumubuuzisa bujje kojja tolinnya kabadde kikano bakujjajja dda omwana muleke tomufa genda ebweru. Amaze okumukwanjulira amutunze. Bandeetera n'abaana ne bambuuzako muganda wange balina bye bakwagalako. Eyo yensi oba oyagala oba toyagala. Mu nsi tewali ayagalwa nga talina kyalina. Bw'onaafuna era bano abantu abagamba nze bannange tebanjagala, ekika tekinjagala kubanga oli mwavu. Kola ssente ekika kijja kukwagala. Baganda bange banvaamu bonna tebanfaako kubanga oli mwavu bakwagaza eki? Maama tanjagala, taata tanjagala, basenga tebanjagala, kola ssente bajja kujja. Ojja nakumanya nti waliyo basenga be mutagatta bika. Bajja kunonooza eŋŋanda nti ate kakati kojja tozaalibwa bangabi nti ate kakati nzaabengabi be banzaala nosokera nti maama wo. Be bantu abo, be bantu betugenda okubeera nabo mu nsi, betugenda okutambula nabo mu nsi nga tebatwagala, balina bye batwagaza, balinga bannabyabufuzi. Munnabyabufuzi teri munnabyabufuzi alina mukwano. Era nzo tankubira nga nti nkwagala nnyo, ina kyonjagaza kubanga ndi kumpewo nja kuyisaawo. Munnabyabufuzi mbuuza oyo mubaka mukwano gwange
alina kyakwagaza. Alina kyakwagaza. Era ajja kukwagala nnyo nga yakubira essimu lw'onaazimukubira tajja kukwata. We learn to be independent in life. You'll be fine, you'll be okay when you are independent. When you can cater for all your challenges that you face in life. Not expecting anyone to come with a solution. Never. It's you to find your own solution, not anyone else to find your solution. Kanywe mu kastingi. Bandeetedde akantu kange. Bagenda gamba Lugonvu atukyayisizza abantu, si kukyayisa abantu. Nkugamba bugambi nti abantu bayige. Abantu beekengere. Abantu balimbe bulimbi. Gw'olaga embeera mw'oli yanyumya ebiri emmanju. Bw'eba nnungi, bw'eba mbi yageya. Bw'eba nnungi yakupangira ekigi. Bala amakubo mwoyise, n'emisanvu mwoyise. Ojja kwekanga nga mulimu abantu bo, sikuganye bayambe. Naye olekangawo gaapu bw'oyitaawe abakyuse. Abantu bazibu ebyenfuna byabakyankalanya. Ennugu nnyingi nnyo. Gw'osinga kimunyiiza. Gw'oyambye tajjukira. Kyenva nkugamba timunywanyi va ku bantu. Kampomera. Yes. Nze mugana wange totijja nansi. Totijja n'abantu. Abantu tebakwagala. Balina bye bakwagalako. Abantu bangi mu famire abaali obulungi. Nze banjigiriza. Bangi ku be bayamba baboogereranga. Bakwata ku baana b'ab'eŋŋanda, bakwata ku baana b'abato baabwe, ku baana b'abakulu baabwe. Naye bwe baafunangamu obuzibu batandikanga okuboogereranga bwe bali ababi. Eyo y'ensi mwe tuli. Gw'oyambye olwaliro yagenda okwogerera enkya. Sikuganye bayambe, naye olekangawo gaapu w'oyita. Ng'ensi ekyuse, abantu bazibu. Ogenda kwesitula wekka mukwano. Ogenda kukyusa wekka obulamu bwo. Tewali agenda kukwatako. Tewali agenda kulumirirwa. Tewali agenda kufaako. Naye bajja kufa ku ebyo by'olina. Nze waliwo omusajja omumanyi kye yagamba. Yali graduation. N'agamba maama. Omwana oyo mulungi. Ensi emwagala. Eno true story. Ensi emwagala. Naye mutambulireko. Tugendeko mu ndagu. Mbu banyweze obuganzi bw'ennyina n'ako akatono k'ennyinawo. Era ne mbabuuza. Era naye kyeyamubuuza. Ako kaafunye yakajja mu ndagu. Gwakeera ku makya n'ogenda mu ddogo onyweza omulimu. Wamala genda mu ndagu okugufuna. Gwakeera ku makya n'ogenda mu ssabo onyweza omwami wamujja mu ssabo. Gwakeera ku makya n'ogenda mu ssabo onyweze ssente wazijja mu ssabo. Abantu bajja kufa ku by'olina. Tebajja kufa ku mbeera nga tonnabifuna. Abantu bajja kufaako. Bajja kulaga abaagala okubba. Bajja kulaga abaagala okulyaza amaanya nga bakulaga ku ebyo by'olina. Oyo omukozi w'omubbi bwe nali sinamufuna nga tewandaga. Abantu batwagalako ebyo. Kituzzayo nti oyo omuntu agamba nti akwagala. Ddala akwagala oba alina byakwagalako. Bwe bitabaawo anaasigalawo. Bwe bitabaawo anaasigalawo. Era waliwo ajjoga nti ate ng'akolawo ki.
ensi tekwemazangamu, abantu tebakwemazangamu. Yambako ky'osobodde. Bw'oba toli mu mmudu eyamba tebakupikanga. Kyabulabe nnyo okukubalira nti olina nga tolina, naye tolina ky'ofiirwa ensi okulowooza nti tolina ate ng'olina. Omuntu nga mugagga tuli bumuyita omwavu. Kyova olaba mujja kubonaabona nnyo, kyova olaba mujja kufiira nnyo mu bupangisa ng'ate alina amaka ge. Akuddiza? Asobola okuddiza? Omuntu nga mwavu ne batandika omuyita omugagga kyabulabe. Kyokka omugagga okumuyita obwavu talina kyafiirwa. Oba omuyambye n'omuyamba kuba ndimusabirizza. Waliwo one time yagamba, kakati Lugonva atubuulira ki nga naye bamukozesa? Tekiruma kubanga si kyoli. Nzijukira bwe nali nfuna omulimu ku BBS nabagamba nze siri mukozi, ndi muweereza. With or without your salary I can survive. Ekyo buli mukozi yandibadde akirowoozaako. Era nalina ku NTV ku show ya mukyala Farida. Omwana agamba nti kakati ate mwe mutugamba ki nga nammwe babakozesa? Abasajja bangi abalina assets batuula ku board ez'enjawulo. Ne babeera abakozi ng'atula mu Airtel ku board, atula ku board ya BBS, atula naye nga tatunuulira musala gumuwa kubanga temulina musala gumusobola mmuwa. Naye waliwo akaseera we weetaagako obwo obuweereza. Naye tekisobola muluma. Ate kimulumira kisi kyali. Kati okeera kwagiraga nti Lugonva atugamba kinga naye mukozi. Kinuma? Atugamba kinga naye mwavu bwe mba saakusabye eggulo za kulya. Atugamba kinga naye akyetaaga buyambi obanga tompanga ku buyambi. Kinume? Gakulemye okweyamba atoyamba bantu. Naye nga sijjangako wo. Kituzaayo ke nagambye nti toyina kyofiirwa abantu okulowooza nti oli mwavu kebeere famire yo kababeere mikwano gyo okulowooza nti toyina ng'olina. Kyokka ofiirwa kinene nnyo ensi okulowooleza nti olina ate nga tolina. Kubanga embeera egenda kukuwaliriza okutandika okulivinga life eya pretense, okutandika okulivinga fake life nga kyoli si kyolina okuba. Abantu bangi bava ebweru ne bajja e Uganda n'apangisa zipajero bitama ne bagamba nti olwatuuse n'aleeta emmotoka empya si yiye bw'abaddayo n'agizaayo. Kubanga ensi erowooza nti mu America gyali ali bulungi. Abantu bangi balivinga fake life kubanga babakubira amasimu agabawaana mubagambe tetulina, kubanga bagenda kuseka nga bakubanja apartment gy'olina e Uganda. Abantu bangi bava ebweru ng'ekimu ku bintu bye bakola kwe kujja wano ne bagenda e Seguku ne bagenda e Munyonyi ne bagenda wa. Abasajja bazimba apartment zaabwe ezibeeramu furniture buli kimu. Osanga mu kitchen, osanga mu ekitanda, osanga mu amasooka, everything kibaamu. N'omuwa $100 buli lunaku okumala ennaku 10 ze $100. Oluusi n'abamu bapangisa 150 oba 200. Buli kimu okisangamu. Omwana ajja kumakya n'akyusa amasooka n'adda wali. Ensi ekulaba ekutya. Era bawulira nti apartment mw'osula bw'ojja otuukira mu apartment ya $2, $3 gy'emitwalo 7 kakadde. Ennaku 10 zomaze bwe bukadde 10 obusudde. Abaana basula mu apartment for 2 weeks, for 3 weeks, for a month. Bwe bukadde aga. Kubanga olina status gy'oyagala okuuma. Abantu oyagala obbalaga nti olina. Kubanga nabo balowooza nti olina kyokka nga tolina.
baleke bagambe nti tolina jangu omulundi gumu otandikire ewa nnyoko obeere ewa maama we wa kitaawo naye nga bw'onoonya akapoloti. Kubanga bw'ona ava mu apartment n'oyita emikwano mugende munoonye poloti bagenda kubba emikwano gyo gyennyini. Gigenda tunuulira apartment gy'osulamu naye nga toyinaamu kitanda, nga n'amasooka sigago, nga n'entebe mooli sizizo, natuuse mu apartment y'akasajja boyimwe kasula ekitanda onyiga buyinza ekikukola massage. Bibyo waliwo mukwano gwange, thank you very much, Fabi Maweje, y'omu ku bankuba gye yabampadde essanyu. Muba munyumya nti ekundi eti bangulira 10 ku 10 yabukadde 8. Owulira emboozi eyo? Ema yawo anaye kati baseeraawo talivinga ngakola efu yakwejajjata. Ajja mu ggwanga nakubira essimu ng'amazeemu wiiki. Naga munywanyi mwoli nti mwendi nja kujja nkulabeko. Naye oli ne ku kisaawe bakulinda nzija. Abo ababaaniriza ku bisaawe bwe baba nga tebabasiibula nga mugenda babaagadde lwekyo kye mulina. Balina kye babaagaza so tebabaagala. Era ekyo kye babaagaza bwe kinaavaawo tebajja kuddamu kubaagala. Era waliwo abantu nga bw'ava e Kampala n'agenda mu kyalo asanga olujja lujjudde. Timose wajja balina kye bakwagaza. Era bwe banajja ennaku 2 ng'obakuba bulango, kye nagambye nti weetaagamu akaseera ak'okwedipootinga. Otuule mu nnyumba bagenda nti bagana ebintu byaganya. Njagala obbalaga nti eno jiini gye nnina. Yambala bi-t-shirt ebi ne jiini yes, ogenda kufuuka emboozi. Era ogenda kumanya ebigambo ebituufu ebiri ku mitima gy'abantu. Nze namulabirawo. Nze namulaba ne mmanya Jjagwa. Naye ng'agamba yakulaba n'amanya Ojjagwa akyali mu muzigo gwa 5,000 agulemeddemu yamanyi abanaagwa n'abanayambuka. Naye nga buli obadde ojja yabadde agamba anko. Nze namulaba ne mmanya talina lugenda. Ojjukira kye nagamba Tom? Saga nti wano bijja omanya nti n'emboozi bazze bagizimba naye nga tomanyi. Sirika beera mwavu, Mukama bw'akuyambanga ne kawala gy'okanywa kwolwo kanywe. Tewali awabutwa mwavu. Ne bw'ogenda mu bbala ya Nannyondo bajja kukkiriza onywe nabo. Naye ogenda kumanya abantu be baani. Ogende n'okusitula ekizimbe ng'otegedde bw'okyazaawo. Tekwogeza mazima bw'okanywesa amagezi. Ogende n'okusitula ekizimbe. Naye bino bye mujja kakati mbadde ngamba ani alina ku matoffaali amalungi. Ate omusenyu oyogedde ku sementi. Bajja kujajjata. Nga wakyerule kasawa ayagala okukakubako naye bagambe nti byaganye. Sina simanyi wentandikira. Obaveeko. Onaagenda okubavaamu wiiki 2 z'obamalamu ng'otegedde enkwengeze eziriwa. Wano abantu ng'obawa tojja kumanya nkwenge, kubanga n'enkwenge ejja kwagala okulya. Ate enkwengeze ezisooka. Naye lw'onaaba nga tolina lw'ogenda okumanya abantu. Yeekwese gyali eyo waka ate atambula azirina. Bino byajjanga tazirina yeekwese. Gyali waka. Gyali nze gambe gyali yaze essaawa 5 ez'ekiro. Buuda yamwisiza wafulu gye wali mu kikunyu. Nemuserengese wa gyali. Kaako. Sande, jangu. Oli otya? Tato lesaali atya? Gyali bulungi. Kale. Sigamye nti gyali. Sigamye nti gyali. Bagenda kufuula discussion kubanga tebakyalina kye bakuggyako. Naye baleke bakufuule discussion. Ate osabanga Mukama embeera bw'obanga tosobodde kugyessaamu Mukama agikuseemu. Waliwo akaseera we nayawulira enkwenge.
gwe wabalaba naye se baba bakuba n'essimu nga baagala okwewola bagitunuulira n'omuganga siinaawo n'atakuddiza era kubanga alina kyakwagalako takwagala wakati ng'embeera eyo olemeddwa okugessaamu ey'okulowoozesa abantu nti oli mwavu Mukama agikuseemukko akuwa abantu abatuufu ogenda kumanya ensi yeeriwa Mukama akuggyeko kwogwo omulimu gw'olina agenda okuwa kyabulabe nnyo Mukama okujja mu finka n'akutwala mu sentinel at once kubanga ogenda kufuna mikwano gya bulimba n'ogenda genda n'enkwenga ezibadde ku mulimu nga tezikwagaliza tubeera ku mirimu nga si buli bantu nti bakwagala in fact kati kino nkibagamba abakolera amakampuni olinako emikwano 2 tu ku buli bakozi 15 oba 10 nze omanyi ndi muganzi ku mulimu ani agambye waliwo abantu nga ye akwagala kimu ogenda ddi naye nga wano museka mulya munywa be bantu be tulina kati laba Mukama bw'akusitula n'akujja ku Tiger n'akutwala ku CBS at once ogenda kuva n'emisegeri olowooze nti mikwano gyo Mukama asooka akutte pause akalimo ka Tiger kaveewo obeere mu bbanga nga tolina bw'onaabeerawo nga tolina ogenda kubala amasimu agakubira nga tolina mulimu ontegeera bw'onaamanya amasimu agakubira nga tolina mulimu ogenda kumanya abantu bo beebaliwa ojja kutandika okutunuulira ku status ojja kutandika okutunuulira mu WhatsApp yo ng'omuntu akulaba n'akubulutiikinga kubanga alowooza ogenda musaba eyali mukozi munno gwe wayitanga mukwano gwakulaba n'akubulutiikinga eyali mukwano gwe yali mukozi munno omulaba ng'ali ku online naye nga message yagiraba balina ke bakola message bwejja wanaagiraba aba tasobola gimalayo n'akyusa ati essimu n'ewanvuwa n'agisoma nazza eyo n'agibuuka agisoma n'agiraba talina kyaŋŋamba era tolina ky'omugamba tayimu ejja kutuuka nga tolina ky'omugamba era ate nkugamba ekimunnange kyesa kugamba luli akaseera nga siina mulimu kaaliwo akaseera nga omulimu guweddewo kaaliwo akaseera bagenda kuyita omusiru bagenda kuyita feria bagenda kuyita eyalemwa bagenda nakubalira ssente z'obadde okozesa emabega bw'oba tosobola kulimba status yo na achievements z'okusobola okuzuula abantu beebaliwa Mukama waakiri abeeko akaseera kaakuggyako wakati ng'obadde manager wa finka aleme kusitula busituzi okufuula manager wa sentinary kubanga ogenda genda n'enkwe waliwo abantu ku buli bakozi b'olina twalemu okwawula ebintu 3 friends workmates colleagues ba workmate mbayita mikwano ba colleagues mbayita mikwano is a colleague muyina ekibagatta company gye mukolera enno olwawo nnyo mu company okubaamu n'emikwano naye abantu tebakimanyi era tulimanya mikwano gy'olina mu company ng'okyagirimu bw'onaagivaamu lw'onaamanya nti ne gw'obadde oyita mukwano gwo si mukwano gwo kati ddakiwa kootuulewo omwezi yalazikube ne mu b'eŋŋanda ababadde bakubira amasimu ku mulimu gwa finka munansonyiwa kanjogereko bagenda kutuuka nga tebakyakukubira nti tokyalinako olina naye bamaakinge Mukama agenda okuwa ogwa stand back ng'obategedde baaliwa ng'etuubidde
bagisanga etubidde baliwa ogenda kuyimba akayimba k'abaliwa naye tosobola kuyimba akayimba k'abaliwa nga Mukama takutaddeeko mu kali akasonda ak'omuliro ak'okubulwa ekyokulya n'ogamba kugweta mukwano gwo nti nkubulire mugana ng'ekiganye nyambisaayo omutwalo n'atakwogerera ogiraba asabayo 5 kati ono mumukolere ki batugeya wakati nga tetulina naye bamaakinge ensi eno nzibu ge mazima ebigambo bino tebabyagala ebigambo bino bibi naye be bantu betulina va ku mulimo ogenda kumala ebbanga lya mwaka nga waliwo omuntu ataddangamu okukubira ku ssimu okwate ogwokubiri nga taddangamu okukubira ssimu naye alituuka akaseera najja ng'ategedde nti gw'olina kye yeetaaga kitegeeza akomyewo ng'alina ky'akwagaza naye takwagala owange abantu abo b'olina abagamba nti bakwagala nnyo ddala bakwagala oba balina bye bakwagaza osabanga nnyo ensi n'erowooza nti oli mwavu naye ng'olina okusinga ensi okulowooza nti olina naye ate ng'oli mwavu funayo akadde weefumitiriza ku mikwano gy'olina egimu si mikwano gyo abamu ba workmates abalala ba colleagues bo kati gy'oli mu kuyita emikwano era bangi bakaaba nnyo nti gwe mpita owange ani agamba nti wuwo nsi si nnyangu tolimanya mutuufu akwagala nga mukyali mu mbeera ey'obulungi tewali mugagga amanyi mikwano gye okuggyako nga Mukama yamwazikako mu kaseera kali tebanjagala tebatwagala ewaffe tebanjagala kola ssente bajja kwagala eyo yensi bwetyo bweri mwe tutambulira mwe tukulidde omutuufu yaani nange simmanyi naye kyensobola okugamba nti gwe oli mutuufu wo wakati nga tolina gwe weesiga gwe kennyini weesige gwe wakati nga tewali akwagala gwe weeyagale wakati nga tewali akufaako gwe weefeeko wakati nga tewali akulumirirwa gwe weerumirirwe wakati nga tewali akunakuwalirako gwe weenakuwalireko ojja kusituka weka era olimanya nti mu nsi olugendo olutambudde weka abantu balumirirwa bye tuyina tebatulumirirwa nga tetulina eyo yensi mwe tuli mbaagaliza birungi byereere Eyo yebadde program Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu.